Ekyokubiri tukiguddewo n'abasawo mu ddwaliro Gombe mu Butambala basabye gavumenti ebongere ku bikozesebwa omuli eddagala saako n'abasawo abalala kubanga omujjuzo mungi mu ddwaliro lino. Bino byonna okwogerwa babadde balambula eddwaliro eri mu kuzimbibwa. Bano nga bakulembeddwamu akulira eddwaliro lino Dr. Joseph Mbuga agamba nti oluvannyuma lw'oluguudo lw'e Masaka okuggala olw'ebidduka ne bitandika okuyita ku luguudo lw'e Butambala obubenje bweyongedde nga kati eddwaliro likozesa eddagala n'ebintu bingi mu kaseera akatono ennyo. Bino babyogeredde ku ddwaliro lino e Gombe bassentebe ba NRM okuva e Gomba ne Butambala babadde bakyaddeko ku ddwaliro lino okulaba engeri gye likolamu. Era eyongerako okutuuka ebyo bitusomooza ebisinga obungi binaakola ki binaggwaawo. Abasawo bano olowooza wetwatuukira n'okukyaza prime minister okuwaga emirundi ino gyawera. Dr. Mbuga ategeeza nti ebizimbe bino byakuyamba okukendeeza ku mujjuzo gwe babaddemu. Tugereko ku nnamba y'abasawo tusobole okukola obulungi emirimu gituusa ku balwadde ate era tufune n'abakugu ab'enjawulo benga tukendeeza ku mulimu gw'abalwadde tubanga tuweereza emulago okulaba abakugu ab'enjawulo. Bano balambuziddwa akuliddemu omulimu gw'okuzimba Lieutenant Amona Riho n'abategeeza nti omulimu guno gumazeewo ensimbi nnyingi. Bisigaddeyo byonna bya weekses bbiri gyonna tugikwasa ng'oli era kwongeramu gurupe n'amaanyi tulabe nga tutambula okusupervisinga ebintu bya gavumenti byakwebaza tutambuga. Nolwekyo Dokita nkwebaza omulimu gw'okola wano era nkusaba ow'epalento omuntu yenna singa baddukidde gy'oli osobole omumwatendinga nga wazze omuyambe mu mbeera yonna ne adi. Engeri yemu Minisitule y'ebyobulamu eraze obwetaavu bw'okwongera ku muwendo gwa mobile laboratories bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kino kyakukendeeza kutambuza endwadde naddala ezibalukawo mu ggwanga. To face pandemic and to work together to better prepare to respond to any disease outbreaks. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu Muhanga Margaret anukudde ebifo naddala eby'oku nsalo z'eggwanga byagamba nti bye bisinga okuleeta endwadde zino. Need for more laboratories like this because as I said when I was speaking here I hinted on it that if we can station them in all areas where we know the outbreaks always comes from, we can even station them at our regional referral hospitals. Ate President wa Rotary Club ya Garuga Julius Eriab Muzira yeeyamye okukolagana wamu ne bannarotary banne mu kisanja kye nga batandikidde wansi w'omulamwa gw'okuzzaamu essuubi abantu abalina obwetaavu nga bakola project ezigenda okuleeta enjawulo mu bulamu bwabwe. Already we have about 10 clubs in formation that have started sitting. We have 7 in Uganda and 3 in Tanzania that are already meeting, and they may be ready for charter by around November. So we have a very ambitious target. Bino abyogeredde ku mukolo ogw'okuntuuza kuba President wa Rotary Club ye Garuga ogubaddeko inter-service beach ng'onaze mu bigere bya Benjamin Bwanika abaddeko okumala emyaka 2. We believe we'll have a website for Rotary Club of Garuga for purposes of visibility. And my dear Governor, I stand before you to pledge that before this year ends, we will visit the Lottery Institute in Makere. Omukolo gwe gumuse mwange era atongoza Rotary Club ye Garuga n'atuuza President wa Yasose Clinton William ng'onagamba kye kimu ku biruubirirwa mu kisanja kye nga Gavana okuyingiza bammemba abalala mu Rotary.